Wakati ng'ebula ennaku bbiri okulonda omukulembeze w'eggwanga ssaako n'ababaka ba paalamenti, ekitongole ekiramuzi leero kivuddeyo ne kitegeeza nga bwe kiri ekyetegefu okukola ku kwemulugunya kwonna okunaava mu kalulu kano. Eddaala erya Chief Magistrate tubona ng'esiga eddamuzi twamaze dda okubategeka kulaba nti bakola ku kintu ky'okuddamu okubala obululu abantu bwe baba nga tebamatidde ku bivuddemu. Obululu bwe buba nga buwedde nga omuntu tamatidde ku bivuddemu ayinza okuba nga ayagala okulaba nti agenda mu kooti kulaba nti babuddemu etteeka limukkiriza okugenda mu high court. Bino byogedde omwogezi w'essiga eddamuzi Jameson Kalemani era ng'ategeezezza nti okwemulugunya kw'ebinaava mu kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga kkooti ensukkulumu emaze okwetegeka ng'ababaka ba paalamenti mu kkooti enkulu. Bivudde mu paalamenti n'ebirala ebivuddemu ebya LC5 chairman. So abalamuzi bonna abo twamaze okuba nga tubateekateeka okulaba nti beteekateefu okulaba nti bakola ku misango gyonna egy'enaba bagivudde mu by'okulonda. Bw'oba tomatidde ffe nga kkooti tweteekateese okulaba nti tuwuliriza buli kimu ekyenaba bakivuddemu okulaba nti tubawa ensalamu mu budde. Ategeezezza ng'emisango gy'ebyokulonda bwe girina okukolwako mu kadde akagere y'ensonga lwaki basazeewo okwetegeka mu bwangu. Ebibadde ebibuuzibwa wano nga ebikwata ku obudde, emisango gino egiva mu byokulonda gyonna gyeba n'obudde, ffe ng'ekitongole ekiramuzi twatudde ne tuyita mu timelines zonna n'abalamuzi bonna ne baba nga baraba bwe beteekateeka okulaba nti ebintu bino bwe biba ebituuseeko tulabe engeri ki gye tusobola okuba nga tumaliriza emisango gino mu budde. Kalemani era ayongeddeko nti ssemateeka abawa enkizo okutereka emisango emirala okusobola okukola ku misango gy'ebyokulonda mu bwangu. Atulagira nti bwe wabaawo emisango egivuddemu byokulonda, emisango emirala tulina okugiza ku bbali tusooke tumalirize gino olw'okuba nti ebeera ne timelines erina okuba nga tugimala mu budde abantu bagende mu mirimu gyabwe gye balina okugendamu okukola nga mu paalamenti n'ebirala. So kituufu kijja kukosaako ku misango emirala naye tujja kulaba engeri gye tujja kikolamu nga tumaze gino okulaba nti n'eri naye tugitambuza bulungi. Agamba nti era balina abalamuzi ababadde bakola ku misango emirala bajja kuggibwayo yonna basobole okukola ku misango gino. Tulina abalamuzi abalala babeera nga bakola ebintu ebirala, emisango emirala ng'eya kulimino nga bali mu family division nga bakola ku misango emirala mu divisions ezo. Tujja kuba nga tubajjayo olw'okulaba nti tufuna manpower emala okukola ku misango gino. Bonna bajja kuba nga bavaayo nga babasindika mu misango gino across the country. Kalemani bw'atuuse ku nsonga y'obuli bw'enguzi obufumbekedde mu kkooti ategeezezza nga bwe waliwo akakiiko akategekeddwa okusobola okulwanyisa enguzi. Kkooti sekuliwo omulamuzi ali ku level ya Supreme Court. Ekitegeeza bwe wabawo okwemulugunya ku mulamuzi oteekayo complaint yo ne baginvestigatinga. Bwe basanga nti omulamuzi ali mu bukyamu ne balaba kiki ky'okukola, waliwo okumusindika mu Judicial Service Commission ne Chief Justice ye kenyini ayinza okuba abaawo kyakola ng'okulira ekitongole ekyo. Wabula era ategeezezza nti newankubadde nga beetegese wabula ng'ekitongole ekiramuzi balina abakozi batono okukola ku misango era nga bakola buli ekisoboka okulaba nga kongera ku balamuzi mu ssiga eddamuzi. Training zaffe ze twafunye okuteekateeka abalamuzi baffe okulaba nti bawuliriza emisango gino mu budde, tusuubira ku luno tujja kuba nga tusobola okugikolako mu budde nga bwe tweketeese. Maria Dana Namiro, Sarah Nakandi, STV Select Enjawulo.